musawa yaffe n'eyokubiri tuba tutunuulira nsonga ku nsonga tugera kutunuulira ku nsonga z'eddembe ly'obuntu nsonga za lukwago n'abasibe abalala saako n'ebintu nga bwe bitambula mu ggwanga erya Uganda. Ndi ne muganda wange Saul Kalwanga era katubuuzeeko n'oluvannyuma Thomas naye ajja tubuuzaako. Abalabira KTV nsanyuse nnyo okubeerako nammwe enkya ya leero. Mwami Hazi webale okutukyaza. Nsanyuse nnyo okubeerako ku pano ne muganda wange Bagonza okuva mu NPP. Yes. Manye eno generation yaffe y'abavubuka bwe tutaakwate buyinza. Ate bakadde baffe bojja bazze tooyerera kati tulwana nnyo okulaba nga ne Saulo Kalwanga gy'oli mu Greater Mubende obaako etundutundu ly'okwata ne tutambulira wamu nkulisaayo bannange ba NRM Patriotic Candidates mu nteekateeka gye tubaddemu ey'okuyozaayoza pulezidenti okwetooloola Buganda. Ne neebaza nnyo ow'ekitiibwa Honorable Haruna Kasolo second member waffe ku lw'omulimu amatendo gw'oliko e Kalangala nga tuli mu kaweefube okulaba nga Honorable Aida Nabayiga ayingira parliamenti eno eya 2026 mu kalulu ke tugendamu aka by-election. Era Mwami Hazi wenviira wano nzikirira bukkirizi ku kidyeri kugenda kwegatta ku Honorable Haruna Kasolo wamu ne ttiimu yaffe ffenna nga ttiimu bwe twava mu kalulu ka kamyufu aka NRM 2025 ne tusalawo okuwerekera baflaga bearers nga tutambulira mu nteekateeka ya Buganda ku Museveni tugenda kukkirira Kalangala okulaba nga twongera okunyweza Buganda ababaka abasinga obungi numbers nga zirina kubeera za NRM. Tuyina essuubi nti akakalulu tukaagala ate era tugenda kukawangula. Wakati mu byonna nakuwalira wamu ku mmwe abafunyeemu okukosebwa okw'enjawulo n'abaviiriddwako abantu bammwe wamu n'abali mu nteekateeka ya gumite esisinkano gumite. Mwami Hazi abaana bapisa ekintu obeera ku KTV obeera mu bantu amaloboozi ogawulira esisinkano gumite manyi nyinza obutabaawo naye tetujja sigala kyekimu naye nga mu kutambulawangambye ogenda kunsindikira omukyala omukyala yejja kujja abeewo nze kanzikirire Kalangala nkole emirimu gya mukama wange His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ate ne nebaza ne retreat eri ekyankwanzi gye bali mbakama baffe babanga bo bali kyankwanzi ffe katukirye Kalangala mbizinga tutayize bannakalangala twagala obasaba ekintu kimu engeri yokka gye mugenda okufunamu okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti kwe kusindika omubaka asobola okukwatagana ne Pulezidenti Museveni omubaka nga wa NRM ebizibu by'ennyanja nga bwe mulaba bwe bitambula nga mwamaze okufuna dda Minister wa Fisheries Honorable Robert Migadde kati mumuweereze Honorable Aida olabe enteekateeka zonna zigenda kuba nnungi. Kale Thomas Bagonza ogamba otya buuza ku balabi baffe. Neyanza nnyo muganda wange Hazi Kitunzi nkyalo nange njagala okutwala omukisa guno okusookera ddala okwebaza omulabirizi Dr. Bishop David Nesindi Kiganda olw'enteekateeka eno ya Kingdom Media omuli KTV ne Kingdom Radio nti tuyambyeko nnyo si kulyowa myoyo wabula n'okutuusa obubaka obulungi obw'essuubi era obw'amazima eri eggwanga. Nze Bagonza Thomas omwogezi wa National Peasants Party era nsanyusa nnyo nate omwaganya gw'ompadde olwaleero era njagala okutwala omukisa guno nange okutegeeza bannakalangala nga muganda wange okuva mu bendobendo by'emubende wabapima omulimu nti ffe ng'ab'ekibiina kya National Peasants Party twatula mu NEC ne tugamba nti tetugenda kwawulayawula mu opposition ekifo ekyo kibadde the slot y'opposition so tugenda kuba mabega wa Mwanyinaze Nampala ng'oyo ye mukulu wa omugenzi Honorable Nakimuli gwe bali beesigisizza era ssaawa yonna tugenda kukka mu mazzi mu bizinga tufeffette ekifo ekyo tukisigaze era kye tusaba ku mulundi guno bitwalabako ebyokulangirira banamba 3 namba 4 bireme kubaawe Kalangala bakkiriza abantu b'e Kalangala basalewo wakati mazima n'obwenkanya mbaka ky'omukyala n'abakiikirira. Yes. Okay. Kale kalulu ako weekali ate n'ak'ekikuubo enno nako kabataddemu ako kawedde ssentebe wa district agenda kubeerawo NRM eyo prime minister yali mu kwasa ebbendobendo lya Bunyoro tulina essuubi ako ko kawedde katutunudde Kalangala kati mutunudde eri kubanga ebizinga by'e Kalangala ebyo byonna nga bw'obiraba waliwo obuzinga busigadde nga buno 7 bwe tutannabakwasaganya kati ffe tuli ababaka 10-13 tugenda kwetemamu abantu 3 buli omu bagende mu kizinga kiza obagaana ddo to ddo bano Honorable Bagonza kye baliko kya kusaagiramu kyensinga okwagala ku NPP
ffe taata yatugamba nti omusajja yenna obeerako n'akayumba kaako ebbali in case nga stress emaze okukuba eno awaka obeerako omuntu ogwo wapangisiza ebbali kati nga NRM party tuyina amaka agagumidde ekyaddondo kati NPP DP buyumba bwaffe webbali twassaamu basaidi chiike getuyambako in case of stress sijja kukkiriza mukulu awabyegwanga NPP kibiina ky'opposition era tetukkaanya nekiriko omuvujjirizi saako ne mutabani we Yoweri Kaguta Museveni era tuliwo ku nfuga eyokola nti omuwejjere Munnayuganda anyigirizibwa oyo gwe bamenyedde kiyosiki ye oyo gwe basenza akayumba ke oyo atalina mulimu atalina kyakulya atamanyi na kiddako eddoboozi lye lisitulwa nga tuwakanya effugabbi okulwa mu buyinza n'obulyako obukenuzi obwa gavumenti eno so kituufu ekyo muganda wange kyayogera era saagala nkirweko nnyo genda ku nsonga ya Besigye nga bwagenda ku nsonga ya Besigye mwami Hazi omuwejjero ono ali mu PPP nga bwe tugaye ffe bavujjirizi ffe tumugamba registering for parish development model okulaba nga yisitula mu byenfuna tajja kuddamu kubeera muwejjere tetuyinza kuleka abantu baffe twapangisiza ebbali baboneebone tubasitulira wamu okulaba nga babaako bwe batuuka kale embeera yonna eyo tuyitirayo bwe tutyo kakati mukwano gwange Bagonza nga muna NPP ndaba eddoboozi lyammwe kati liri wamu aba side ya opposition naddala kubigenda mu maaso mu ggwanga ensonga za Besigye kakati bagasseeko omukulu Lukwago yasirikira ebyama nga atabimanyi twagala tutunuulire eddembe ly'obuntu ne outcries ezo waliwo aziwulira era wano tulinawo ebibiina ebiri awo nga bisobola okuvaayo ne bwesimbalala ne bigamba nti eddembe ly'obuntu ligenze bubi oba weeriki neyanza nnyo muganda wange Haz njagala okutwala omukisa guno okusaasira eggwanga n'abatulaba enkya ya leero ku KTV olw'ebikolwa byabo abateekeddwa okukuuma eddembe lyaffe n'okulaba nti liba promoted mu ggwanga okubanga be bakutte akati mu kulirinyirira kino tekyaliko okuwaayiriza wabula kyeraga lwatu okusinziira ku bubaka obuva ewa CDF saako n'abo abamulya mu ngabo naye ffe kintu kiri kimu okusookera ddala eddembe ly'obuntu mwami Hazi teri kuweebwa buweebwa eddembe lyo lya bwebange era ozaalibwa nalyo nze siyinza keera ne nzigyawo obulamu bwo okuggyako ng'ozizza omusango ogwa naggomola nasema amateeka galambika bulungi nti wona zanga omusango bwe gutyo